Ekintiisizza mu byonna Gaaya abadde alina pisto. Nankwata wano bw'ati n'aginteekako, bw'agintaddeko n'aŋŋamba tugende mu kisenge. Awo wenkomye otegeera. Omutima gusoose kunkubira, abantu bonna bakimanyi be baali babbyeko kasita bagamba tugende mu kisenge. Ng'oli mukazi ng'atazze okubba musajja. Ntiddemu naye tuyingidde mu kisenge, amazima talina kyankoze nti oba ndeepinza gyeyo by'ayagala, ne tukomawo n'atuula mu ntebe ne ntuula wansi. Najjayo TV, najjamu ssente, mbadde nyina ssente mu bag, nazo n'azigyamu, munne najja nga byajjamu byatwala, kyava mbuuza mu nnyumba oyinamu kamera? Ne mugamba temuli kamera yonna. Kati oyo muwala bwe mulaba awo, bwe musoose okulaba akola ku bukedde, bamuyita Nampijja, bwe musoose okulaba era ngenza okujja ne akansooka emuleeta tunyumize ekyamazima. Ddala kiki abasinga mbadde mumbuuza ddala omuwala we bambi bamubbye nti ye bamubbye, naye ate kati abasajja abo omusajja asobola okujja n'agubba oyo ku sayizi ye nali nga bw'oliraba naye bamubbye bambi. Naye ekyenjawulo tugenda kimanyira wano, either ababbi tebaakoze batya baatutekutwaza bintu, naye gwe ssebo okubbira ku mudumu gw'emundu si kyangu. Kyemanya ate namwe kyendowooza kyemulowooza ddala abasajja babbye bubbi tebaya kye baakoze. Mulina wano wedda kyemumbuuza kati ali wano kati olunaku olwaleero ndi ne Nampijja Lydia Betty. Nelya Betty liryo sembirira nkasi ndala Nampijja kasobola okutuuka Matovu oyina engeri gy'onnyanjudde, obwedde abantu balowooza ki? Ono omuwala gwe mulaba wano okola ebintu by'amakona kati ono omulaba gwe mulaba wano Nampijja soka obusefu batulaba bantu. Kale oli munnaku by the way, ono wamawulire munnange kati bwe ndi mukola kakangu bwe abeere nga buza koja kitonsa wama gwe wali agulesikaani kati saawa zino gwe naye wano ebyembi bisekerwa. Kugamba otya Nampijja? Ndi bulungi. Kimanyi nti oli bubi? Ndi bubi, siina googera. N'engeri gy'otandiseemu emazeemu amaanyi ne ŋŋamba. Ŋŋamba kaakati Matovu kinaabadde akola kyaki? Just ebadde intro. Bassebo ne bannyabo abali ku Celebrity Track muli mutya? Mubali kwagala Divorce Matovu. Erinnya lyange nze Nampijja. Osobola okunnyongerako eryamumbejja, osobola okunnyongerako eryamuggalanda, nze Lastborn. Taata nga bwe nakuwoomera ddi. Ate lwaki ndyetuuma nga tebannali ntuuma? Bana tulina Nampijja bambi amawulire si malungi naye twagala tunyumizeemu. Nampijja ki ekyatuusewo ebyaddala? What really happened and what really occurred? Biki ebyatuuseewo ate byazze bitya wabadde ovaawa okutuuka ewaka abantu bakuyingirira? Emboozi nga bwe naginnyonnyodde ku makya tesobola kukyukamu yadde akatono. Ejjo nagenzeeko ku Federation babadde bacelebratinga Uncle P. Yeah. Byawedde leeti nga 8:30. Osooka n'olinda abantu abangi ne bafuluma, nawe ne weetereza gwe w'amawulire ekyo kimanyi. Ofuluma so ogenda otuuka kazigoko zibanga 9. Kunze natuuse 9 nga n'eddakiika 10-15. Natuuse bulungi ne banzigulira geeti ne njeggulira si ne banzigulira kuba buli omu ewaffe alina ebisumuluzo by'ekikomera. Mu bufunze ne nnyingira bulungi nnyo. Ne nnyingira bulungi nnyo mu nnyumba. Nzija ng'omuntu oweetereza okomyewo ewuwo tonaba kweyambula oyimiriddeko mu ddiiro weetereza kuba nkeera nnyo kubanga sometimes nyina okukola kyokubeerawo
olw'ekyenkya ekyo yes program y'ekyenkya footage asinga nzemba naye kati sometimes masaagala kwebaka kuyitako kubanga kyakumakya ate kati tosobola kukomawo mwenda bwe ngwa mu buliri kitegeeza mba ngenda yitawo buki so nabadde nkyayimiridde nga bwe nabadde mu jiini yange nga nteekako tv nagenza okulaba omuntu ng'aggulawo kyennasoose ekyokisiru kyaka kiri ku nze enzigi zaffe ziriko bubbagara oba bubbagara abantu babumanyi saataddeko kufulu ng'omuntu b'ogamba 9 zigenda wera 9 kitundu ziyingire 10 munnange nampijjawo ma tugende mu maaso va ku bagenda okugoba olunaku olwaleero oyingira mu nnyumba netereza ng'omuntu naye nga sinayingira mu kisenge naye kyako omuntu ng'onoofuna obuzibu omutima gusooka kwogera ejjo bwe nnyingira sibifaako naye ejjo ekintu obwedda mpulira ng'omutima ogungamba kyekingako ku luggi ddamu okyekingeko ku madirisa oba gabadde masibe gonna kati nga mpulira omutima teguli setodi oba kyali kikutuuseeko munnange nga nze nsigala nyimiridde ngenda okuwulira omuntu wetala omuntu yali aguddeko olugiro nga gwe nnyini nnyumba nga mwoli nga n'ebisumuluzo birina ng'obiina obikutte buuti omuntu naggulawo bw'ati kufulu omunyolo anti kati wadde tosibye okufulu wadde tonakusiba kufulu no kuliko obubbagala obugendako kufulu kuliko omunyolo gugendamu ekisumuluzo kati buli saa bufuddeko olw'ensonga nti obudde ndabanga obugenderedde era ngenda kunaaba kufuluma kuba nfuluma 12 kitundu munnange n'aluggula yaŋambye toyasama ng'olwali akutte ekyekyo ng'omusajja muwanvu matovu omusajja nga yakula n'awoola okumutira nasoose kukola bwenti naye kati ebyo byonna mbikunyumiza munywanyi nga ndi wansi amaze ogamba kirira wansi teyakiŋŋambye nakyegambye wansi kiki wasoose okulaba nga wakamulaba bwoti nasoose kulaba kintu kiddugavu ng'ate kiwanvu nnyo neŋŋamba kyakajeji n'emisambwa gye boogerawo nga yambadde akakookolo bulungi nnyo kati kumba ayina ne banne emabega kyokka banne emabega nga waliwo omukwano gwange asooka gwe bataayiza nga kye bamukola ala namugalo olabye ebizibu bali abasajja babadde bazze bamazeeko kati munno babadde bamukola biki bamubye naye ye yabaddemu n'omuntu yabaddemu ne munne bo babaddemu babiri ekyenjawulo nti ntiisa teyabadde yamaanyi ng'egwe wange bawala babiri oba boyfriend bawala babiri basoose waabo mu kujja balaka beegabanyizaamu wano babiri wali babiri era mukwano gwange teyasigazza kintu kyenyinza okugamba kati nze ayinza okuba yajjeeyo munnange nga nkuzaako emabega abasajja bano sinze nzeka gwe balekedde essimu n'oyo omukwano gwange lwakuba mukwano gwange ayinza okutya amawulire nandimukuwadde n'omukolako tebatutte masimu gaabwe naye kuba ye yaŋŋambye mu kudduka mu kinaabiro okwesibira mu kinaabiro ne munne badduse n'amasimu nga banoonya be bakubira kati nze nawunze nga ne gwe nkubira simulaba awo nange ofukamidde ndi ku ttaka ekyennyambye nti yansanze sinneeyambulira abakunsanga nga ne walubikisose nawakugwewagala omusajja azze n'emmundu ng'ayina pisto basitoola n'agijjayo nagala tuula wansi ŋŋamba ku bulamu n'ebintu londako kimu tongezako pisto ku bulamu n'ebintu londako kimu matevu wese mu bigere byange ng'oli muwala munje olimu wekka omuntu n'akugamba ku bulamu n'ebintu londako kimu okolawo ki namugambye bande nze nabadde nondawo bintu bigambo bye namugambye namugambye taata byonna byoyagala bitwale waliwo ebyange byonna twala waliwo byotanalaba mbikulage nangamba nja kubyeragirira bwe wamwewadde nga nti byonna byagala twala naye mu bigambo bye ayina akantu ke yakozesezza ka statement byangambye mbw erinnya lyange lifaanana erya maama we kati mbukyawo towooza nasaasiddwa ku mikolo emirala egyandizzeeko awo kati bwe yafutaddeko emmundu
yakugambye biki talina bigambo bingi ekyo Katonda yanjulira ye mujulizi wange oli gayi talina bigambo bingi ekisookera ddala yennyini ye ng'omuntu ntiisa yakuba jimu anange sajja ba jimu alina omubiri muwanvu bwati kati gwe mwennyini omutunulako nga tonnatunulana ku pisita eri oba nnamu oba sinnamu kati walengera okubuuza nti ddala episo ddala yabadde yaddala oba just toy nze ndi mukazi matovu ekintu ne wekiba si kyaddala ne wekiba kyaddala nze wakutte n'omunwe gw'ettooke nze simanyi naye kyennalabye kyekyo pisto mukulako alabye pisto ne tudda mu kisenge nga nkutte bwati awo ndabawo ziri sitayiro zakojja zatera okutugamba ekisinga okunuma mu bintu bino byonna bambi mubitutte nti tebiri serious anti tuli serious naye obwabadde bulamu bwange bambi nga tuvudde ku ebyo omanyi buli omu kyabadde yeebuuza nampijja ababbi bakuyingiridde nga basajja ebiseera ebisinga ababbi abamu bwe bajja okuyingirira omukazi either batwala byonna batwala ebintu n'atoolako ne ku birala ebirala nga ki akaboozi ku bbiri bakukwata omubbi yakuleseewawo nga talina kyakotteko njagala nkutunule mu maaso wallahi billahi bitallahi Katonda alabika yaffe embi yabadde ku saidi yaffe oli tebalina kye baabakoze nange talina kye yatukoze simanyi oba tageti yaabwe ku ffenna yabadde ani buli omu takola ki tamanyi bwe nabuuzizza mukwano gwange yangambye nange simanyi oba tageti ebadde ku ggwe nange bwe namubuuza yangambye naye takola ki twasigadde mmiranga mu kuyaziirana nga bo bafulumye nga n'okugenda bakoze eki kyamutwalidde eddakiika eziweramu ne batwala ebintu byabwe ne batulekawo awo n'asooka ayimirira oyo omuwanvu gwe nkugambye ow'entiisa ye n'asigalawo ng'ayimiridde olwo no tuyingidde essaawa 10 ez'ekiro ng'obudde buli mu kukyawo nyumiza gwakoowa mu byonna kye nasoose okulaba buli muntu yeetaaga neiba wabeere mukwano gwe kuba enduulu gye twalayizza tulinamu neiba omusajja talina we yatuyambidde yadde akatono bwe kati si mukwano gwammwe tetumanyi ndowooza bino nga bye mukeera ku makya buli omu n'ayita ku munne no si kweyitako okutwebuuza good morning musawo good morning nampijja olumu tetweraba ffe tumalako n'omwezi nga bali mu kikomero ekyo abatono abalimu nga tetwerabye buli omu akomerawo mu ssaawa zze buli omu afulumira mu budde bwe kyova olaba ndowooza yayanguyibwa bwe yabadde ajja yayanguyizibwa okufuna waagwa kava asobola okukola byakola ki mulimu ennyumba meka mu kikomero mulimu ennyumba 3 endala ya musajja naye yabaddemu teyavudde nayo era tutuuse kuvaawo ku makya nga tavuddeeyo naye oba yabadde ayiramu naye ebizibuzibu ng'omuntu tetumanyi naye mumukebeddeko nga mwali kubaka eyateeka yamukubidde simu n'amugamba waaye enduulu ng'esusse mu kikomera n'amugamba nange enjiwulya ne sina kyagikolera kyotasobola munenyeza obulamu bwagalwa nze Matovu jjo natunuddeko mu ntaana wali ogitunuddemu omutima gwange gwatunuddeko mu ntaana kati obubbi bw'emmundu omuntu bwakulumba n'emmundu banna asoose kugamba naye ate bwe nalabye nga babbye munnange ekyo ne kinvaamu maybe nyina kasitoyi ke nakola nga sitegedde byonna nabirowoozeza naye nagenza nengamba naye yandigiridde nze kate yandikoze kyonna kyabadde ayagala okukola ki kinkola naye munnaye kankuzeeyo emabega ogwo si gwe mulundi ogusoose ababbi okunkolako effujjo olulala nali nva ku labonita ye mama Anet Nandujja bafiddeeye kati oyo yanzigala empi ewaka si waka mu kkubo wa boda n'alyoka ajjamu bu ID n'abunkasukira eri yakuba oluyi lwakuba alien skin nze yankuba oluyi bali ani divorce bali bakubyeko oluyi n'owuliranga atali mu Uganda
Bakbolino yasuru. Yankuba oluyi najjamu ebintu byayagala olusawo n'alukasukeeri n'olusimu n'alutwala oyo sirimwerabira kati yatwala iPhone yaffe webale nnyo kati ng'ate waliwo ka distance k'okukkirira ntuuke wansi ku kikomera wensula ekituvaayo eyo banna osula side ki masanafu bannange magulasi opa masanafu mpozi eki ensanafu kiki maredi anti masanafu bakakubira emirundi ebiri lwaki tosengukayo njagala nnyo senguka naye abantu abapangisa kino bayinza okuba bakimanyi si kwekoza okutagala ennyo ku mizigo kitama ekyokubiri ebintu ebyonooneka buli lwosenguka biba bingi kati oyo yankubira mu omwana omuwala lwaki obeera n'ebintu ebingi ebigenda okwonooneka togenda kufumbirwa lwaki obeera n'ebintu ebingi kinasooka ovaako ekyokufumbirwa wangi ekyo kinasooka ovaako mu mutima mulungi tolina boyfriend yewamu abankwana babaayo n'abandaba naye ekyokufumbirwa kyo nasooka nensizingamu faya lwaki naawe olw'ensonga eziteeberereka nange ndi muntu nyinawe principles zange kwentambulira kubanga ntulugunyizibwa buli gwe bagambanga ndowooza nti olinayo owotulugunya gw'osuula mu mukwano omutulugunye yaggukiranga ku nze abo nensooka nze n'ekitonde ekisajja tuli tuti abasajja bakumenya emitima kye bakoze nze kati toyinaawo yadde mutima guli wamu buli omu atwala bakojja kitoosa batwala abaani batwala yes matovu tereza ekigambo ky'ogambye nti buli omu batwala mbadde kojja nti sibwagambye nti omutima bagumenya awo siriiwo agambye nti omutima bagumenyabenya bannange siriiwo wabula nze matovu mu byonna abasajja mmwe mwankeeta bukeesi kati abasajja batuuka okukeeta baba babeeka era mbangezezzaako abawera naye bakola ki bakumenya omutima bankeeta ngenda kutwala ewa namwanduliizi liizi yani kojja wama tomumanyi namwanduliizi nga kutwala ewa namwanduliizi ayina akaddagala ojja kunneebaza nga wayisewo week says buli yakumenya omutima agenda sooka sasula esente nga nyingi balagawo nedda kubaja kuliyirira kuliyirira asigale ne sente zaabwe nange nyinza okuba ndi wano nerungi yanga nze yabakolangako efujjo nakyo kirowoozeeko ate nekituufu toyinza okubanga abantu bonna nebakugira ne badduka siwekirya kyokka amazima ga katonda gali kati embeera ki gy'olimu mbeera gye ndimu yakonnyamira kutya waka obuntu bwange babututte obusente bwange obw'ekikazi obumanyi obwo obw'amawulire mangu awo bakuggyemu sente meka ozawadde olina waawo mukasawo mu nsawo gye yasumuludde gye nabadde ndi naye era banna obusiru buno yasoze n'asumulwa ensawo esooka najjamu 47 nenjagala mulagirire n'akalala nemugamba eri mukisenge ogireseeyo erimu sente nga mpulya njagala mmuwe kyayagala amatira afulume nga sibikola nti mbikola nti kambikole nga mbikola mmuwe amatira agende kati yakomye ku ezo esente neyetwalira ne ku bintu ebikalu yajjeyo zabadde mu kisenge mu kasawo esente zabadde meka mwabaddemu n'akadoola akapapula kameka $100 najjamu na 87 gatta $10 DJ mtwala 3.7 gattako 47 mtwalo nga kyenda ana musa jino jala na 7 bakubbi siri mu mbeera nnungi era nzidabiriza ne kojja oyawo omulaba ojja abeeko kati sigeza tolina kyolina ssaawa zino mu butuufu amazima nga tuvudde mu lwali lwakuba bino ndabika mbyogera nga asaaga siri bulungi abagaggabo matuvu bensiba ndaba b'okuba oluseke bankubireyo ku luseke omugagga waffe oyo sooka omuleke oli omukyala bamuyitaani ani Nasanga mama Nasanga
mama nasanga bino ebigambo nasanga enaku zino olaba amadirisa gayiikamu tokikola muntu we bati webagoba abantu ku luseke lwabwe yosikuba oluseke naye mama nasanga nze ebizibu byendabye sibirabangako singa ogenzeemu wa mama fiina gwe mba nkubira omulanga mama fiina badde ajasobola tisigwa oli mwana waabwe olabadde ajasobola okuyamba anno oyo wakasiina kye nalese bankubira nno balowooza muze nzijja ewanze asi ebyatudde wano eryobutaleka wakakyakule leka nze nkuba omulanga gakuleeta ebyamawa kubira mama fiina omulanga mama fiina ndi wano ku mukutu ogusinga obunene mama nga nkulaaibonogera ne kumulala ojojobaga ogusinga gwe mama tetulinayo mama waffe omulala mu industry gwe tuyina nze sina mulala gwe ngenda kaabira mama nze sigenda ku street netunde nga wooli baako kyompaayo naye obulamu buli bulala amazima nga katonda mugulu ndi bulala lwakuba neekaza saagala omanyi waliyo abantu abagumira kuffe kati nga boggwamu amaanyi naye gakola ki kati saagala kubalaga nti gampeddemu naye maama kyonna kyonompa nobompa kamotoka nempona empiza boda nja kuba mmaze wangi tukuwadde olukisa okukuula abagagga baffe naye twagatandikira mbinene kati lwaki atandikire mbinene mpona empiza ababoda bampeeyo ne ku mmotoka mama nasanga tekimukola bubi nze kukubuuza divorce enamba yako akawala ereeta mannya ki nti kanampijja nti ye eye mutyeni ereeta nampi gibasomere eye mutyeni soma enamba yo saagala neekwase ntiba mbadde nsaba mu mutima mulungi engeri gy'ompadde platform akasente ako bakase ku simu yo konna akanajja ke ngendo otwala bayite muze bayite kojja kutaasiza emiyini nga divorce enamba yange eri ku screen awo bannange muteekako nezijjayo n'ez'omureceivenzi nze ndi report abakimanyi nti ndi muyiribi anti fena tuli bayiribi ate antalani atali muyiribi nze ate obuyiribi obw'omwana omuwala busukkamu abantu abankubira nga nabo tebakola ki nja tulinako ku mugagga waffe oli yani Muhammad Sebuufu omugagga waffe Muhammad Sebuufu owa Pine bannange omwana ono buli kaseera akuŋŋamba baŋŋamba bambi oyo omuntu mulamu by the way ngebyona tebina kubeerawo oyo takyali mugagga wange oyo taata wange kati oli maama wange maama Fiina ono taata wange leka nkumalirayo ebitiibwa ate toddira ate bagagga baffe notandika obbayita bazaddebo gamba nti maama Fiina mukwano gwaffe oyo maama wange maama Fiina muve ku bagagga baffe bannange live abagagga nze simanyi maama we ngenda kujja kuba buli lwengezaako kutuukako n'ekikono era nze ngenda kutuusaayo nga naawe nakwegayirira obwedda nga sinnafuna na bizibu nga tebana bakubba nali ninze bakubbe gwe asindisa ababbi nedda kati ofunye advantage egenda okutwalibwa maama Fiina naye banne maama akava nga takalike yawadde omwana oli nakampa divorce osooka n'omukubulako ennaku nga bbiri neekubako enfuufu y'omubbi enfuufu ebadde kukutte endi bubi ey'omubbi omugagga waffe Muhammad Sebuufu tukutumirako webale okubanga omutima omulungi gukyasigaddewo wakati mu kusomoozebwa okw'amaanyi era tukyakwagalira ddala era njagala ojontwaleyoko omulabeko bambi njagala ngendako omulabeko njagala sooka genda kulaba ku mugagga Sebuufu owa Pine era anytime tugenda kujja my boss yadde noono ali bubi naye nange ndi bubi my boss Muhammad Sebuufu I'm very broke nebaze bambi abantu twebaza omugagga Sebuufu wa Pine twongera okwebaza webalire ddala omugagga Pine omugagga Sebuufu wa Pine webale kutubeereramu ffe nga bannamawulire omugagga Sebuufu ffe esaala zetusaba zonna zigenda wo tukusabira byonna biggwe nga olina okubeera ffe nga bannamawulire omugagga Sebuufu tukwebaliza ddala
wakyalibwa omugenyi embwa n'akagaali matovu kkiriza nebaza abantu abankubidde kasimu abantu bambi bambeereddewo buli omu akubira nagamba bakubagiza tebakuwaayo nekojja wuyo ava kuŋŋamba munaye ng'olabye ajaluna bwe ntusangambye piraawo akumala genze wajaluna namuwa piraawo piraawo akumala bakwongerayo puleeti ndabye walukaga akoze atya ye meya bwandabye ayise manju ndoza naga ate bino bye batimbye ku Facebook nze nabisobola ye bannange mumwagala nfe ate Dr. Kwefu antunuddeko gumu nampijja ebizibu by'amawulire byoyitamu byempitamu mwana wange otandise bamubyedde Kwefu bamubyeddi alimba yeloni maka muloni maka oluntuuse kaŋŋambye wangi ebyo bye wafunye kankomewo bannange abantu nzirukirewa bakubidde mu bwavu ddamu okubira ababbi bakubbe ng'abantu balinamu ku ssente batera kuba nazo gwakumeka mwezi gwa 6 wangi wakati mu mwaka nga bajeti yakasomebwa nze wabeewo n'omuntu akola ki antwala ewa mama Nabbanja mama nsooke mulojjera ennaku yange ababbi nabo ndowooza n'ababbi nabo gye bali mu kutya agamba gwe twabbye oluseke lwakubirako nga lw'amaanyi kaakati mu kifo ky'okusimba oluseke nkubye payipu naye kati divorce tosobola kunkyaza wano nenjogera bintu nti banzibye abantu bonna bakimanyi banzibye naye mumpe ku buyambi tukubireko kojja kitonsa yanti kojja kitonsa yakoze wano branch wano Makindye VIP kojja kitonsa tayingira ki kojja kitonsa ayinza okuwaayo miliyoni 2 eggulo nagwe yawadde eggulo kojja kitonsa nagwe yawadde miliyoni 2 wanje nemutundu yabwe nakojja namubuuzizza kojja obulamu bukyalinga bwe bubadde oba jasi owulira empewo gyossa tekumala yagwategeera ennyo Edi mugambe Edi Kenzo Edi Kenzo omwana ono bamubye ng'ava ku federation wamukubiddeko Edi Kenzo sinamukubira abagagga sitera nnyo kubaleebeeta nnyo tuuka leka tuyite ku muleereetu guno tutegeeze Edi Kenzo omwana ono bamubye ng'ava ku federation yammwe angava kuŋŋanya amawulire nagamba va mu kuzunga ku federation ekiro mumyuka leeti omumali bagenda kwambula empale n'ogaana mukoledde federation nze nagibda nze ne federation tuli tuti ne kati olwo oluseke lunaakola ate nkati ng'oga nti muli muti nze ne federation tuli tuti abaana abo bakopi wanje tebavaako yadde 100 nze nakola bwe nti mpozi nga Kenzo yampise ng'alina press conference ng'alina bye tugenda okwogera Fabushamu yankubire naye mungende ku federation ate banankola ki nesosi management nga ngikoledde antidaya manager Roja muwa message zange naga ajja kunzirira tanzirira abaneetaaga nga nkubira abagagga bakwesibako nze nakoowa abayimbi manange luno oluseke lunaavaayo nedda tugenda kubonayo ng'abantu gwe basabe nga bwe mbalangira wangi tukole ffe tukubira nga mu twetaaga no manager Roja bbaako kyokola baaba manager Roja mukwano gwange naye waliwo ekisukka manager nondeka ku boutique nongamba mbogenda kunzi twali wano naawe ninga akamukubireko manager Roja yangamba ali mu studio kaveeyo anzirire mwezi okuloza nimba singa mbadde nsobola baterayo chat ene wali ku channel yange wono ye manager ate yakusindikira ebintu bye naye nange kyenkola ennaku zino ndekako boutique tomunyaga bibyo akola emirimu manager Roja asasula omulundi gumu manager Roja nze ati sijikola zino si article eno si article eyo naye gye nasemba era gye naleko gitwakola wano nga woli eno article gye batongoza ekizimbe ky'abaana domu y'abaana ne bagituma Spice Diana si article eyo si yansindika ebifaananyi negikola naddamu muwa message nemukubira nga tankumanejja n'abamawulire besondesonde nalaba mu gurupu batansa okusondera wangi ani azikwata nambwayo sister yino gurupu nambwa tewabirabe mu gurupu nange waba sister yakwata sente nambwayo bataddeyo ekirango omwana bamubbye mukoze bitya nampijja ndabye ebinene ku mukutu nasende okulanga wakawezi 900 wangi mbowa tewabirabe mu gurupu nebiri batebulimu mwe mukakasa bye mwogera
kati kati nze ngenda kulaga nampijja aliwa amabugo obadde ogenda okubira akozaaki kojja kitonsa kojjaoyo nno mukoledde ebbanga era kojja abeeko kyako nampijja Betty's theft tragedy contributions ani yakitaddeyo onani ani oyo soma Mary Nambwayo bukedde ki bukedde TV sokole asoose Mary Tonziba wira asoose bamuyita Bruce omumanyi Bruce esene abadde baziteka ku simu ye enamba yani bayane sinamba zenyini baga otesento steka ku namba ya Tosije Bruce namba yatadeko ekyebiri Bruce nateka ku ekyetaano Joseph Kasule nateka ke mitwala 42 tulaba bakusondedde dda jesinoza neze mbisabu kuludde buli ogenda mu miliyoni emu abana bamawulire bekozemu omulimu nno gwokyali ku ebyo obadde tokimanyi gyaddala zinnatuuka abadde tokimanyi wallahi mbadde sina kyemmanyi and you have to be so keen with Nambwayo Nambwayo might disappear with your money sister ng'ogenda kundaba kipalaso okubuna obwavu obundiko bakusondedde dda toli mu group entertainment mbadde baginzijamu ate bagikugiramu ki mb'olw'ensonga eziteebereka nange ndi muntu nsobya nensooka nkola kigurupu yo manyi mulina obuzeezeze naye gwe kyoluma kiri kimu bakusondedde dda ssente miliyoni eri mu gurupu awo you have to look for Nambwayo and Bruce. Who is Bruce? Kati munonyo. Bruce yani. Yali tukola naye. Wa. Yali ku Urban TV. Naye alabika yavaayo. Kati yaddawo. Simanyi media gyakolera naye nga yakayina media mu gyakolera. Lwaki bateeka ku simu ye? Ate nga tomanyi gyali. Ajja kunnyinnyonnyola lwaki sente ezo zigendawo. Waliwo enkolagana wakati we ne Bruce. Tewali yadde. Nze nagambye eddanga nakatuula wano ebintu ebintabula bibiri tunula eno mukwano. Ebintu ebintabula bibiri kuŋŋamba nti nnyina omusajja nyiiga kintabukira ddala. You are single. Kati singamba dde nnyina omusajja singa ndi wano. Mugana amabina. Ate amabina kyeki. Mukwano. Mamuli temuyinza kumaacha enjogera naye omwana oyo atudde ku mabina. Amabina kyakulya. Nze kati kankunnyonnyole Matovu katudde ne mu mboozi eri serious. Bali baddemba okunsondera. Oba tebaagala babireke. No si kyekyo. Mutima mulungi baddemba okunsondera. Gwe walekeddeko akusondereye ng'ali bulala kyaka naye sente azaagala. Badawe bamubbe naye lwanze tebanzibya ate nze nsinga okuba obubi. Sigwa ntute Hajaluna ndiyo mukyere na piraawo n'embuzi. Haji ku bizibu by'ennyasa kuŋŋaate si. Hajaluna waawo ali tubatulabawo. Ne kati Haji lwaki ampadde omukyere Matovu? Ku bizibu byennyini ebiyitirivu wakiri yandiŋŋambye ki flat kikyo ekiscreen. Antunule eno kubanze enjala yinza okunnumirawo naye ngende Hajaluna ne bampa emmere. Mukuru bibyo wakati gwe wonovira ku vision osuuke wazenbe era wane mpere ule omukyere bagufumba ngulaba Haji ekyo omukyere kyo tekibadde kibi naye weekubeko omutima tikisiya kwali mitwalo nga 3 wakiri yandimpadde yakakadde mwana yaze mu business ngedde okujjabulula okubbibwako ate kati gwe tolaba nti bakubbe bakuyingiridde kati ate gwe okuba okubba kwoliko no engeri gye banzibye buli muntu andi okumpi wallahi nga tuvudde mu kusaaga kobe gwe Matovu ngenda kukuba oluseke bana abatudde wano taata ali ku kamera nenda kukuba oluseke musinda zinziza mu ate gwe babyeko simu ate kati ayine ekinabiro kyebweru ate kati ebizibu byaffe nga bifaanaganye ayine ekinabiro kyebweru naye okukituukako tuli wano ku Golden Plaza ekinabiro kyeri ku bitaala taata wapangisaawo eyo anti osonolenyawo boda okutuuka ku kinabiro boda yomeka 1000 katonda ono mu bintu byonna mwana self-contained single muganda wange ne muno gifuna ekiwaatule naye maama ekiwaatule esoboka mwana ng'omulagiridde mu bifo ebirala mu ekiwaatule esoboka ekyanja nalabye ekyanja mulina kateni simambu zakwe abasiru fulu zayo I see a lot of fools in ekyanja bali kwetwiragira abasiru wanda Matovu abeewo bali batya abe wange bali bulungi baba bakuba amasimu nalese sina kyendeseewo waka
naye abayimbi bakanya kimu kuweereza nyimba zaabwe ku email naye bambi abayimbi ku luno bwe batayimirira nange amagulu gagenda kunfamba abayimbi ngaani abayimbi bano wammanga Anko Mayinja Anko Mayinja abantu bonna ku ground bakimanyi nti gwe nnyina gwe best friend wange ebizibu byonna okubalwa byantuuseeko tannanku ina abanange tayinza kukubira ebizibu bya bbeeyi bye waguddemu bakubye obukadde 8 oyagala atandikiribwa ani yayimba kali akayimba oyo omuntu muno muyambe David Lutalo bambi akayimba ako kabakwateko nnyo David Lutalo si mukwano gwo Uncle David si nnyo ate kojja kijambu yaliwo kojja kijambu yaliwo naye ate papumisaje mukwano gwange naye tannanyega manager Roger y'omukozeeko my manager Roger nkwagala nnyo manager Roger azuukuka leeti kati anaatera okunkubira ngambye munnange naye bambi nakulaba nga akweyisa sweetheart ate nange lwaki otabula kwaya ekintu gambo kye nakayogera tiwonayita na budde ate oyagala nalaba manager nga akweyisa sweetheart manager stay won't manager stay won't no kala zange talina kyazaagaza manager omwali muyesaagasagiriza ssebo manager nayinza okutema mbayinza omutemeramu kali eri ge mazimu ate kojja lwaki oba ofa matovu tunula eno tukolese bwe twazze kukolera abantu ate nga bwonkubirako oluseke noonyayo omugagga omulala oli eyawadde Bruno Kempologoma yaani Jackie Sweet baby oyagala bakuloge va ku bagaga bakabaata abafe bayimbirire va ku bagaga bakabaata kabaata twekikola ate Uncle Richmond tumukoze tutya gera naye Richmond wanje mugambe weka Alan yampeeyo ko kasente omalize ebintu byonna Richmond Alan Cruz akola atya anjo kyeyoko olwana lukoddo Alan olwana sebo lwatugamba wano ndujja tutwalibwa omusajja atuwa entebe jesi Alan kankubulira ali bize nedda kandukubira olwana olwana lwolaba lukoddo nze nsirabanga ku I've never seen someone like Alan Cruz mukoddo nnyo yajja no atulimba mbatwala wa sozo yatulimba mbatwala wa sozo Alan Cruz oyo gwolaba yatulimba wa sozo saba ndi mu recording awo nampijja ali mwako ali kungamba nti ojjo mulumiriweko bamubye naye mugamba lunaku watusubiza nti otwala wa sozo olwotulima ngamba sozo agenda tuwa entebe tewadda sozo abadde akyakola busikiti tewadda naye nga kyetu malirizawo programu ojja okupapa so kumaliza programu ojja okupapa tupewa n'essimu emu naye weewole etemye sente zange neteddeko emitwalo 10 weewole n'ezitema gwe indako Alani batemye sente zange emitwalo naye Alani twakatandiko sente neteddeko emitwalo 10 ne bazitema weewe oteekangako sente osooka kumbuulira stop sending money like a fool ani azitaddeko manager Roger emitwalo 10 bazitemye ani azitadde kutabanga ye wange ndabye wano kandaba ani ataddeko 10 Amos Rovins yani oyo Amos Rovins bino kambyogere nga ndina mu recording interview Amos Rovins wala itosoose kumboza sente zogenda teeka ku dino joteeka ko sente utadike mtwalo 10 joya bagitutte ne matovu ndako interview agenda gira bakasanga na ja uploading anti mbyogedde awulira Amos Rovins utadike mtwalo 10 ne bazitema kuweewole I've never seen a person like Amos Rovins kati mpulira ennaku mbadde sinamu yadde 12 otadeke 10 bazitemi muganda wange kyokoze Amos Rovins omumanyi ono yayimba naono gundi wakana akawala kaswangizi kana kamasa manene ngenda kwediza ayi project empya gyaleese bagiyita nyabula ataddeko oluyimba olupya baluyita nyabula kati ataddeko sente nateekako n'oluyimba olupya nyabula naye bazitemi abatwala ku celebrity track Amos Rovins ku YouTube ngene munoonyeko atadde oluyimba luyita nyabula ne nyabula
Amos batsente bazitemye walai. Nasi yemwe junior be yagamba kwasa kubanja. Wewole kubanja. Kwikironi kubanja. Chiche nnyo omwana omuvubuka omutobu otyo. Badde sina mamanyi kampi tumalize interview nampijja. Bibi nolozanyize kubanga otobirabye. Zizino bakoze. Ati message ya we have collected your money. Yesoko kujja ya received. Eri number jo ngambye yita ku screen sije babanja. Ati jaba ibanja bali sasude ligwayo. Abo batema bitundu sibesiga nga batandise okutema bayinza okutema ne bafiirawo. Sigadde ko batemene kusigala ko ne sente. Badde bamma. My artist yonkozo otya. Sente bakatu. Fayo genda funa endala. Kojja. Kubavu badde mwana tadeko sente bazitutti. Kakeerera nze gola babansaasira. Ebanja lisasulika ng'oli mwavu kojja. Bana kakati. So kakeerera okuva ku macha buli muntu akuba essimu zino wammanga. Nampijja sorry. Nampijja ngolabye. Naye nsaba zikyukemu ziriwa. You have received one jino mtwalo ku milioni emu. 03 ziwa sente meka kojja. 03 Mugaga kale wuno abadde akuba. Mugaga ki? Sebofu. Soko mukubiri. Ogamba nnyinako. Mukubiri ku WhatsApp kwakubidde. Tekati ali mukomera akubira atya ku WhatsApp mwana wange. Sokola bannakozedde emisango. Gityo. Anti bantumye sinnatuuka. Nange siri bulungi oba mukama wange akimanyi. Mugaga sebofu. Yetukoze tutyo. Omubipi. Olw'ebigwa tebiraze. Mwana ayigera with the richest. We banzibye ne yatayimu bamutwaliddeko. Nga simanyi babbi kye banjagaza mwaka guno. Amasiro oviniza nkoze mpira n'omutima gonna matumalize live. Tumalirize gundi. I'm heartless omutima guno. Ate omugagga akoze atya. Kankubire ko omukyala we waka akyamanya nkubira ngamba otule otukoze otya. Beekoleko leero. Amanyi kati interview bagenda nyiga nti katate gwe babbe bali mu kutulangira nedda. Beekoleko leero. Kubanga Baby okubiddeko nga ndi mu kulikodinga wano kye kigaanye. Ewali mpoze gwe. Annange. Katukoze tutya? Kukyaki? Obadde ombuuzaako? Bali okubuuza tukoze tutya mugwa kutya. Saalise ekintu wakanze nkubuulira. Kati linda komawo okuyiiya. Baby girl. Wanje? Sente nga zaabuze dde eno ku ground abantu bababbye dda ate osaba sente omuntu akoze atya. Bantedeke kumi bukwewolezi 10. I will never trust any artist. Kati kanjiye mukwana kigenda bba waki nze sina. Njagala kukkirira wansi nga bukyali. Kugula bya kufumba. Ate tubyakola kibyakufumba. Amatovu oyina ebizibu. Nkyayina ebyange naye nawe Ogendoza ekisegedde. Akasente akawera. Kati lwaki oliraana abagagga ngaabo nga tu. Hello our fans, we have signed out. Ofaaje. Tulina sente just twesibye ku bantu. Mama basebo ne bannyabo mbebaza okukkiriza okunkyazaako wano celebrity track. Kale ne interview gira tugikoze nga abasaaga. Ogenda kufuna munyi. Wanji. Nkimanyi bagenda kujja mu inbox. The number mukazi azeemu akubi. Mama abaana atuweemu sipesi. Hello. Hello. Kanjiye wano dakiika ntana yabanjiza. Pamu dakiika nga 3. Bana. Sina kyendese waka. Kati yategedde ebizibu ebyagudde ku ground. Abantu sina kyendese waka. Abantu bonna bababye. Someone sends money mu bwavu obunuma ne bazitema. Baba yabye ezange yatwaliddemu ezizo. Ojja. Tumaliriza banaye napija. Sibule banaye mbere bulungi tubagaliza olunaku olungi mbagala nnyo.